Kyendabye olwaleero nzikiriza akasajja kayina obuwagizi mu bibuga kakubya Arua City neewuuma noonyeza wembawa we katakoze bulungi wambuze. Olwaleero nzikiriza akasajja kakoze bulungi mu Arua City abenaale mu mujesiro nze ndi munnamawulire wakoze obubi nja kugamba nti wanaakoze bubi naye Bobi Wine akoze kye bayita massive rally mu Arua. Saagala kwongerako kigambo kirala ge mazima kasajja kalina obuwagizi bwa Arua mbadde sibulabangako ne luli teyali nabo bwe buti. Abenaaleemu mwina okuddayo ku drawing board munoonye lwaki ebibuga babaleebya. Soko kwatemu katono muntu wange gwayagala okugenda ebweru akatambulirawo nkaleese ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 4 neetaaga bakkirina 15 mugenda kuba mulongoosa ku bisaawe bya Nyonyi Dubai namwe abasobola okulongoosa ku mizikiti n'amalwaliro n'amasomero Saudi Arabia contract njirina salala atandikira ku $1,000,000 Saudi Arabia, Dubai $1,000,000 bakuliisa bakunywesa bakujjanja baneka vacation buli mwaka noonyako interviews zigenda mu maaso ku noti 7 oba noti 7 ogenda kuba onfuna butereevu. Akasajja we kakoze obubi nja kuba waawo nti wano tayinaawo buwagizi. Arua City agiyuguumiza era NRM essaawa eno mwandibadde mu bufoofofo kuba olwaleero ku President Museveni byataddemu n'amaanyi gaataddewo ne byakoze tewandibaddewo opposition yafuna wadde abantu 5. Enjiri tetuuka ku bantu n'ebyo President Museveni byateekawo okubayamba ng'emazima. Bobi Wine yonna gyatabadde n'abantu reason mbadde nzibawa nti takommunicatinga nabo n'ebyo bye byetaaga babimulaba mu President Museveni. Tetusobola kutwala bungi bw'abantu bano for granted. Omusajja balina kye bamulabamu ekyabalema okukola. Musikiringa abavubuka mubakwatireko bagende ku kyeyo bakole. Singa kati passport bazigabira bwereere government esupportinga abantu okugenda ebweru okunoonya emirimu nga buli abuliddwa omulimu wano bamuwa passport ku internal affair ya bwereere. Ntegerekese bulungi tujja kubyogerereka naye ng'olwaleero akasajja kakoze bulungi. Bampita Calvin Kayanja.